bannange nze nali sigenderedde kugenda ku social media nze ab'amawulire be banzuula omwami Joshua Kato wa New Vision oyo Harvest Money ye yajja nnoonya namprofilinga okukakkana nga I'm one of the best farmers mu 2013 ne 2014 era nze nali best farmer mu agroforestry bajja ne basanga ebibira byange 2013 egyo gisuse emyaka 10 when I was the best farmer ne bankuba mawulire ne bakola byonna nze munnange nze saabimanya ekyaddako ye yali Bukedde TV ne bajja gyendi omukyalo oyo Robin Asanyu Mweruka ne bansaba interview ku program bagiyita omuntu w'abantu mu 2016 2017 ne bamprofilinga bankwata emirundi emyezi 2 emboozi yabanyumira engeri gyenkolamu emirimu ne bamprofilinga emyezi 2 kati obuntu obwo bwe babuteeka ku TV ya Bukedde Julio ly'abalamu wano nga TikTok ekutta akati abantu ne batandika ng'obujjayo ne babusalasalangamu obutundutundu ne babulaga abantu kati waliwo ekimu ekitansanyusa nga aba TikTok bajjayo obuntu bw'obu n'abakolera amakulu kati bagendanga ne basalamu kino ne bakigatta na kino ne bagatta na kino oluusi ne bakumisrepresentinga kati awo my IT manager Vienna yaŋŋambira nti mukama wange amagezi ge naalibadde nkuwa kwe kuteekawo official page eyiyo eri official omuntu amanye nti bakukwotinga ku kintu gwe kye weeyogeredde ekikyo so si bye bagenze basalasalamu ne bajja awalala nze ndowooza giri emyezi oba 6 oba 8 emabega kwe kutandika okusharinga nammwe era nze ebya social media sibimanyi nnyo olaba ebintu byawe bisinga bya amaca naye oluvannyuma kigenze ne kinnyumiramu olwa impact gye ndabye kyegikola ku bantu impact eno weesingidde okunsanyusiriza be bantu okutandika okutegeera ekyali ekigendererwa kyange wamama kaki kasajja nnyo mu kulima kunoonya kyakulya naye najja eno ku kyalo waffe gye nzaalibwa